obanga okyali ku dunia kuno kola bibyo leka kuba nti ndi ne mukwano gwange osoose nga gw'ovaawo yo akumaliriza. Ekituufu baasuubiza bangi naye tebaatuukiriza era tebannoonya. Nalaba balinga batambula ogenda eggulu esimbe balinga bagendanga ne beddukulu nga mukwano gw'ennyo naye mu kalulu nga ne bazunga ne bagenda eri. Naye nalaba waliwo omala ebiseera n'ozunga obeera mu kibiina naye nga ozungira mu kibiina tekiyinza nako ekutunga n'obuufu. Baasuubiza awo mu biseera ebyo mu kufa kwennyini ani gwe nawoga nti wona akubidde essimu teri nti wowe tumubuuza twagenda n'omutolera ku salaamu tabliiki salaamu aleikum biri byakoma wali mu biseera byakufa. Yes, emikwano ono mingi naye nga gikwagala wooli gyo mingi gikwagala nga wooli naye wogeza okufa obanga oyina abaana nze kyenteekawo kyendaba bw'oba oyina abaana bo gwe bayiyize oba famire yo naye tolowooza nti nja kulekawo mikwano gyange giri bayamba si bwangu alhamdulillah w'obulamu ndi mulamu naye nga si bwangu. Olabanga kintu ky'otwala kufiirwa mwana ng'ate naawe obadde omweyagaliramu olinamu essuubi nti ajja kuntuusa wano gwe bwe nkubuulira kijja kulimba ku pulogulaamu gye twalina oyinza n'oga nti ono muzeeyi wandibadde oga nti kale kamuyambe ku kino. Sinza omwana namwewa Katonda yamumpa kyokka kumumpa kwe nakumanya nti yamugerera kyalina mu lubuto nti ennaku bwe ziti ajja kuwangala bw'ati ajja kunywa caayi bw'ati ajja kukwogera bino eganda bukino na bwe kino yena nakimanya ennaku z'omwezi bwe ziti ajja kuba nga takola taliwo. Kati ekyo bwe yafa saakiwuliranga ekipya kasi ekigambo kufa kibeerawo namanya nti kati naguma muli mu mutima gwange Allah bw'ato bwageze gw'obanga muli kiina kyekimu gwe n'olaba nga munna agenze kiki ennyo ekyo omutunuuliddeko era asigaddewo gamba nti alwadde bulwazi naye manya ekimutuuseeko accidentally bamusse osooka kuyamba lwako nti omulwazizaako naye afudde accidentally ekyali kijja kulimba era n'obuuza ne bakuyitira engamba gundi yaŋŋamba ono yagamba ati taata ono kyoyaga nti kiwedde kigenda kutambula saalako n'omutuno sibalimba ate siwayiriza naye nga babuuzaako mwena bakyekomidde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe nkyaliddeko taata waffe ezzana tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga. Tuli mu myaka 2 bukyanga muganda waffe jjajjayo Chuli Isma All Access atuva mu bulamu bwa dduniya eno. Nze nga nze omu yali mukwano gwange ennyo era tetwamalanga ndowooza wiiki tetwogedde mu bintu eby'enjawulo. Saba Allah mugaziize kabuli ye, saba Allah musonyiwe ebyamusobako. Taata assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsababuuze ku bantu taata. Alhamdulillah nebaza Mungu batuwadde obulamu okutuusa kane tuba nga tukyasobola okussa. Amin. Ate nebaza nammwe mikwano gye abamu alo balumirirwa naga nti kangende ndabe ku taata wa Muzeeyi nkole ki mubuuzeeko nenguma nti mulimu kabe kale nga tosobodde gamba nti wange ti nja kukola kino naye ate oba olumirirwa kangende mulabeko obana bw'oba ondabako ate nange nziramu amaanyi ondabyeko nange nenkulaba nga nti alhamdulillah mulimu bw'olaba nti mulimu aji abatasobodde wadde ogambu kasubire ku kuba ye muganda waffe yali akuyita mutabuliiki katukubire ku mutabuliiki tumubuuzeeko bebanje nnyo ani gwe nawoga nti wona akubidde essimu teri nti wowe tumubuuza twagenda n'omutolera ku salaamu tabuliiki salaamu aleikum biri byakoma wali mu biseera byakufa munnoonya nomugamba katugere tumukole ki ng'ate nange sijja babulookinga baggalira mbale kubanga olw'ensonga mulina omukwano n'obwagazi muli ku mutima ate n'obulumi. Tutandikire ndowooza Muzeeyi ku olunaku lw'okuziika nga tuli muganda waffe gye twamuwummuza bingi ebyayogerwa emisana awo bangi abaasuubiza Muzeeyi baakunoonyereza baatuukiriza. Ekituufu baasuubiza bangi naye tebaatuukiriza era tebannoonya. Tebaatuukiriza baasuubiza awo mu biseera ebyo mu kufa kwennyini ng'omugenzi ndowooza abamu nga tanana okubuulirayo nga agenda okubuulirayo naye nga tebaasuubiza nensuubira nti osanga n'abalaba
sirina n'omu gwe nalaba. Tewali yakubawadde kasimu? Nze wadde okuba akasimu okunoonyaako. Wali mu kufiirwa. Bantuukira naga nze omugenzi mbadde bwati ne bwati amanja naye ngenda kujja nakubbira oba enkya kasoddayo eri nsasule ssente ze zabadde akolaki adde amanja mbadde nkola ne bizinesi nja kujja tuulaye nga bikola ebigendo bitambuza awo ebyakoma ne bwe yali abanja byakoma kasita muganda waffe yabulira awo ebyakoma sidda okuva olwo baasi biwedde nga okuba naye ndi mukkiriza nga alhamdulillah ne nannyina abirese ate nange ngenda kufuba njete kati sirina nnyo ate kyenja biwalirira n'ensirika nembeera nga nebaza Mungu kumpangaza kumpa bulamu nga ngira akyanteeka ku ddini. Tugenda myaka 2 gwe mba seerabidde giyinza okuba giweze giyise namu emyezi naye oba oŋŋamba mbu ensonga enkulu bwe yali abanja okubeera nga ebbanja tebasobola kulituukiriza kugamba waye katusasule olwo obuzibu buliwa. Ekituufu nange okuggyako siyinza nakugamba olw'ensonga tolina wojja kumanya nti tojja mulaba tujja kumanya nti oba ye yabadde amubanja tulaba obuzibu bwonna bwoga nti buno bwe buliwo naye gwe olwokuba nti nze ate sisobola genda nti kangene mbakole ki mbabanja oba mbalumbe kabibe bibye sisobola genda bakola ki balumba sinsobola genda balumba byebintu wabifuna ebyali ebya muganda waffe ebintu nabijja mu nnyumba ebyaliyo nabijja mu nnyumba. Olwo drone nagijjayo naye ngaera wojja yali emaze okwonooneka negijjayo bwagimpa ebbanga lye yamalayo ebbanga ddene ng'ekyaliyo naye ogimpa nga si ye drone. Wano mu kugezaako ebbanga eryo nga terinawera wagezaako okugamba omuzeeyi kanjeyo emaali ya mutabani wange omumaali nga ki drone eno drone okuvaayo gitajja kuzanya walinduula okusooka kubeerawo bamala kwekenneenya bitambula ogamba kutambula dde n'ogenda yali sebyali byangu naye Katonda yansaasira busaasizi ogusinga opima emyezi gye yamala eyo abakyaginoonyereza kuli ali bbanga ddene ng'olwo banoonyereza ki bali kugamba nga banoonyereza ki nange nti kyamalako pulaani kubanga oli yali agivuga afiiridde muli muba mukubidde amasasi kati nesimanya okulaba ndoza usanga baali bageza okunoonyeza kulaba motoka eno beemussa etya songa gwali kati nakugamba ntya kitegeeza mmanya nti bamanya engeri gye bali banoonyereza nga gavumenti paka we yabimala ogiwa time noga ngiwadde time kenoonyereze weneekoowa era we yakoowa motoka gikoleki bagenda ogikuddiza gyo yali mu mbeera gye yakyasobola okudda ku kkubo singa obuuza n'abantu kugijjawo gwe oli gyakuwadde mawe tiyo gikuddiza nga byonna bagikubye amasasi wozo gizzaawo kita kyakuzanya waliwo nga si kyangu era nga si ye saamanya mu butuufu nange kyagituukako era ekyo njogera nga ntya Katonda walaba okugisimbula gikolezaamu awo ng'omukka efuuwa bufuumu kana ogamba kino kiki nkubuulire kale nange yamalako pulaani ng'olabira ddala emmotoka gye baatwala ennamu kuba yingini ogijjaawo yingini si yalina obuzibu zaalindabirwamu enzigi nga ze zeetaaga ottereeza naye bagenda ogikuddiza nga ate biyitirivu sijja kuli nze olaba ayogera omu amagama n'obuuza musawo naye yamperekerako twatuuka wano ogituusa ogijjayo eri ku lwa Katonda mpipira pupipupi muka gwefuuwa tetambula nga akasente ate ke walitadde mu birala ng'ogizzaawo obuzi anti ng'olina onoonye nti oba ogizzaamu ate nawe tulabe ng'osobola okuba okolaki naye nga bizibu yingeri weetunda ebbanga eddene emipiira ate okukola biki entebe ate nalaba drone yesaba gina abasajja kino kirizagana natuukawo ku saavisi nizolo emu yokka $1.5 kati olina okugula nizolo 4,600 ndowooza nfuna kati ogule oyiro okole ki ndowooza nfuna so nga ate era nalaba nga emmotoka yisikali yarakyo naye nga eri very expensive nga sekolika mwavu kati nga nze nga siyinza nagisobola gibeerawo nannyini era yali asobola okukola
wanga yafanga onanga kati yafudde kulaki milioni 8 n'obuuza zigenze ku bya kulaki awo byokka n'olabanga zigenze mpita bagenda ojjukuddiza muzeeyi nga lipooti bagikuwadde kuba ekyagiremesayo ku poliisi emmotoka eno lwaki tugiremedde tukyanoonyeza tulabe mukulu ono amasasi gavuddewa yafudde atya lipooti bagikuwa okugawa waayi mutabani wo kino ne kino kyekyaliwo amasasi ga gundi nze bya lipooti zijja kulima natuusa nalinda kumanya ndi motoka bagiririizinze bamaze lipooti yaye nga naye yali ekwata kubo naye nga yali tekwata ku nze tebakuwa lipooti ekwata ku ki mbwa amasasi gano ani yatta bakyaganoonyereza nakati subhanallah bakyaganoonyereza emyaka 2 lwakuba nti nze kulwange kasaba oba ompadde kintu nagamba Mungu bw'atyo bwageze kati n'obona oleeta lipooti namuli nagamba mugamba lipooti eno ey'omwana ewange yeneesooka nga bantu abaweranga 20 lipooti yaabwe tekolaki eyejja ow'emyaka 2 onza eyo kati lipooti biri ku byabwe n'okutuusa kankati watunulamu aji n'olaba mbu waliwo ow'emyaka 5 akyabanja lipooti kati ate gwe ow'emyaka 2 akati nze ow'emyaka 2 olaba gwoba okola otya olina sirika naye n'obikwasa Katonda emikwano gy'omugezi gye yali atambula nagyo mu lugendo bakukubirako kasimu okubuuzaako bwereere mikwano gyabula sanga oba gyalwala oba gyafuna obusimanyi naye kuba obujja gwobalaba atambula kati nze kati ndabanga gweze nonumbako ne janywa mukwano noba kaita onkubira esimu kale n'obujja n'ombuuza kubuuza n'ogenda nema gy'oli naye gwe toyagala bingi olina wakubuuzako obuuzaotebenkera mu kino ogunaga olaba kati eyandibadde nga mukwano gwe mmanyi gwenyiza okukubira nze gwe ate gwenkubira essimu bamugamba ndi mulwadde kubanga ebinkosaakosa biva ate n'ogubuuse ne ku masimu ago kubanga omulaba omwana wange ogedde kino n'ozaayo n'osirika njiina kalugendo kulisinga erinnya naye nga ebirinnyo osinziira kulaba kuye naye ye olumukonawo ku ssimu ate oyagala ddagala nti ye dakika 2 ng'akoze oba si ekyo yennyini najja ye najja n'ambuuzaako era omulaba tamulabye omanya nti ali bweru atambudde afulumyeko ebweru nogelwanga waakomyewo badde bweru nze mala kubuuzaako ndooke ŋŋende nawagenda ebweru agakansuka ŋŋende embuuze kutaata ali muntu gw'omu ate nga kyali mukwano gwe tosobola mulaba mu mikwano gye bawusuubira naye ndowooza baalinga oba baali bweru eyo mikwano gye baakola olwo bano b'osuubira bano abawa bano b'otumizaako amaaso wadde okuba ku simu wadde ogamba no kuba kati wano tobamala lunaku mu kkubo okuva mu kibuga okutuuka wanizana nga olamba omuntu ali Gomba bw'ate ogenda sanga jjaamu ate biki omuntu ali Mbalala ali Masaka wane eddakiika mu bonna nasa tugenza obutawera mu bonna abali nnyo cruise bw'omanyi muno yali mukwano gwe teri n'omu yali akundidde teri kati saagala nkulima njola ekintu nga nkula ekituufu nti sibya baneeyogeze sibalaba nze nze bentera okulaba nesinga okulaba ku bannamawulire bo tebaneerabidde era kamuli mubuuzaako mbalaba naye abatali abo kiki oyinza okuwa omuntu ali eyo nga aviiriddwako omuntu ye n'alowooza mbu bano abamwetoolodde basobola okumubeererawo kigambo kiki oyinza omugamba nze kye nandi mugambe kulange kuba nkiyigidde kuono omutabani bamugenzi kiki oyize taata nyiza okulaba nti emikwano ono mingi naye nga gikwagala wooli gyo mingi gikwagala nga wooli naye wogeza okufa oba ng'olina abaana nze kyenteekawo kyendaba bw'oba olina abaana bo gwe bayiyize oba famire yo naye tolowooza nti nja kulekawo mikwano gyange giri bayamba nabo balina ebyabwe tebagenda kukutunulamu buli kiseera agenda kuba kebe bizinesi abeera ku bizinensi ye na biki nte zange ngenda kufaamu kulima n'omukozi manja bizinesi ngenda bweru ebyo bye byabeerako naye tajja kulowooza abaana bo bali batya si babe bwoli mubeera naye bwomu nayoga nti munna tubuulibwa wendigwawa
gwe kasomolo okugwerita gwaawo ate ogenda naye gusobola okugwawo osigala oboza oli akulima bwoli gamba osigala ku dunia mbunkufiirako oli wanulaga nnyo wano muno mu kuziika awo mikwano awo giraba kasomolo ne bayasamya entaana ne bakuteekayo kala sibiwedde badduka be bantu betutambuliramu era so teeka okuba enkuwulira oteeka okuba mu abakyali abato ennyo nze bendabyeko nkuze mbe naye nali sikimi naye omwala kukula n'obiraba era balambira nti mwekolere ng'olaba ojja kubeerawo otya ne famire yo singa oba ovudde mu nsi todeka kusuubira nti gundi ajja kukolaki ajja kujja kunnyamba ate mukwano gwange ne wenvaawo asobola okuyamba abaana bange gwe nkubuulira amala tasobola gwakujja ate woba omulaze nabyo abinyaga ne mukwano gwe nebibyo abinyaga abitwala ng'ovuddewo n'abaana ne basigalira mu bbanga kati wonna obuza nti weesiga mukwano omwegendereze n'ebibyo asobola bikunyagako byonna bwana n'olaba nti oyo teyalina tewali bukakafu bulaga nti yakolaki nti yalina ebino bibi kyate nali ayinza n'okuteekawo nti zaaliwo oba ssente naye zagenda bwete kubanga baali batubanja eno kati kano ke kaliwani nga tesobola na kuyamba abaana abo batokomye oba okomye n'obyolina abitwala mukwano gw'onfumu n'obyolina tagaana kumanya taso agamba owaye omwana we akuze kapolitiko kaali wali kampuyite nkamukwase bw'ofa abeera mu ssanyu era awulira ssanyu bamaze okuteekako ettaka baasi ebiba biteredde gyemikwano gye tutambuliramu batwagala tuli balamu wova ku mulamu gw'ensolo biwedde tosawadde okujjukira mu bantu bonna bondaga mulimu omuntu bano abalala n'abaaliwo mu kuziika ne beetemya ebintu muzeeyi byatuuka byo tebyatuuka kizudde nga muganda waffe ono y'abadde alabirira taata ono ngenda kudda mu bigere bya muganda wange ono sobola olabirira taata mabega ndi kasitoofa guno weesigenga nnyo omuntu nga manya weekola ebibyo gwe nga ggwe naye ku bigambo by'abantu oli ajja wano yajja baŋŋamba bajjewe webimu babanyama wandika amannya g'abaana bano bameka wabadde abalabirira wamugenzi yalinga abalabirira abaweerera naye nti bampandikira amannya ijja baweerera gundi ajja baweerera kunze kale nze nja kukola kino nze nja kukola bwe nosirika bwetwamala okuziika mulimu abakuwandiisa amannya abajja wange naga omugenzi abadde ne bakubuuza omugenzi abadde alabirira abantu bameka noga omugugu ngo ngugjeeko nkubuli nofaafagala n'owandika naawe amannya n'owandika amannya Mustafa Umaru Muhammadi Mastura abo biwedde Fudausi n'omanya kati katuwa example ogenda okubalabalamu tubaze kale abaana bataano tuli mu just mu example abaana bataano bagaa muzeeyi omu babiri basatu bana bataano babadde basomera wa byabuzibwa ebyo muzeeyi bibaga nti ebyokusomera kale byo bagenda topayo tugenda mufunira essomero oba baafuna amasomero n'ogaana ogenda batwalayo kugambye bino byekugambye nti olina okwebereramu biri byakomaawo ate nsebe waliwo gw'otunulira muntu akugambye nga nti oba si w'amaanyi nze nabikonako nga bw'amaanyi ng'oladaalibeerawo oli mubulira nga bw'agamba kino era bwekikola ekibeera naye kirika kubanga talina sente tasobola kwogera nakubula nogawe kamubikire kansirike oli abadde ayogera bwogezi osanga ndowooza yadde ayogera kusanyusako abantu kamuleke naye nga singa niwomunteekawo nga badde nyumunga gwe wangamba bwoti osirika nokita kiki ekikutiisa okuboogera nze ntya nnyo Katonda ate nti nenzikiriza kyeyagera bakigeze kati ate sijja kuleetawo lukonko olyandage nti olabye taata wa muzeeyi wayikyuli alibyali ajanyo so nga nebunga abaana obalaba nti abadde abaweera kirizagaana bannange ekyo si kyakuzannya yali ayagala nnyo abaana omugenzi nga wuli baganda be si baana naye baganda be
omuntu wagamba nga buli kimu agamba mukolera bizinesi n'obuuza abaana ye baba yangambye agenda kukolera ate nga ye bambi yali mugabi nga woowulira nga ssente ze zonna wajja wano asobola zimalira ku baganda bokka ate tata n'atasigaza naye ng'ayagala ogwokola kyokola kino njala okola bizinesi ofuna era tobola nti baalumwa nnyo buli omu yali amupulaningira mukola bizinesi babadde asomesa abo nabo kati tusiitana nabo mpola mpola ebikonge ebyajja eby'amaanyi byakuwandiisa amanyi byakomako olupapula awo bikoma awo byakoma oyagala oba nkugambe ki byakoma awo mukuziika tulinamu nyinza obutoogera linnya mu mukolo gwonna mudduwe yannakwana yaliwo nnyo naye edduwa we yaggwa anaago wegaawera muzeeyi yakunoonyako kuba yatulaga ne muganda waffe we yava e Sweden yasulako ewuwe ngamubeererawo eyo mwattu oyo sijja gamba nti oba kiki nze mumanyi bino oba tebumwogeddera Nsaamungu amusaasire gyali kugamba amugaziza ebyenfuna bye n'embeera ye naye nga yalwana nnyo kubanga kyeyakola kyamaanyi mu kufa kwe na buli kimu kyonna na bino down ddabali naye obuzibu bwenze bwe nalabamu kubeera nti beera bize buli obeerayo mbeeramu memba wa palamenti nzira eno nzira eri kati sisi yangu omufuna nze ndabona ekimu mukwatemu akafansoni ndoza abeera bize ate nga nange sijja kukubira memba palamenti mubeere wange nibwe nti nenimando baali bize naye nga gyali akasimu ko muzeeyi kabeerako kabeerako naye babeera bize buli kiseera mbeera mu palamenti ndi eno ndi eri alina budde bukuba akasimu kankubire ku muzeeyi nkubuulira ekituufu nga wombuuzizza kuba nange sinzaga nti oba muwanze kino ye mwebaza muntu mulungi naye embeera endowooza ofiisi engeri gy'abeera nga abeera bize naye nga ndudde muwuliza ayagala nkulimbe yabawo enkyabbi oba mu mwezi guno mwaka ndowooza guweddeko oba guno gwakubiri tuli myaka 2 n'emyezi egiyitamu awo kukyanga muganda waffe atuba ku maaso bo bano bwe yali nabo mu kampuni eya langi kyo kiri kitya abo baddukira ddala ndowooza anti bagamba omuzeeyi waavaayo najja oba n'atujja kuba kampuni nze bwe nasuubira sadde okubala bajja yakamala okufaawo fe tubali tukola nabo mu kampuni biki nze ngaera muntu bola nti babadde naye awo ebyakoma kubanga taata tujja kujja nga ffe tulinawo tujja kujja kula bajja bonna nga abasinga baali mu kampu bajja wano bajjako wano bamanyi bajja taata nti tujja kujja kwasaganya ensonga zino bwene bwetyo n'omusaawe simanyi na gye bali simanyi na gye batambulira nalabako awo nga twali twakaziikawo yajja n'akaanira drone twamugamba nti owa drone tabani yantegeeza nga bwebaddewo gwe kyogamba kiki nemugamba nti oba okaayanira drone tujja kugenda kujja drone we yava awo ndowooza ekyo ekyamumalamu amaanyi neyeyongerayo kuba namugamba manyiddwa oli mutabani eyaŋŋamba wakoleze tugende we yava nga taata kuba mwaliwo kitegeeza ye yakubuulira amakubo gaayo awo ekyo nadduka mukadde waffe ono yalina ebintu ntu byali akoze yali ategeseeyo biki ebyo byo wabifuna ate nga n'abitandikira bategese nabo be yali ategese nabo era be baabisigaza bwe baali bategese era be baabisigaza oli ye yali nannyini kabe nannyini ate kakati toli bekugambe nti obanga okyali ku duniya kuno kola bibyo leka kuga nti ndi ne mukwano gwange osonso nga gw'ovaawo ye olwo akumaliriza yala akiwedde kiba kikye gwe tekiba kyaggwa omufu gwoba ofudde ebiri olwo biba bibye yensonga endo wakulaba kapaati biba bibye ate olina n'otandikirewa wadde ogamba muno kati omugabo ogwali badde ogwa muganda waffe katugulete wa taata kuba taata gwoba okyaliwo oli bwajja nakugamba nti nja kujja n'atajja kati ate nti awo simulumbagana kubanga oli ayinza okujja n'akubulya tubadde wano mugabo uno bibadde bibye naye nja kujja nkutwale tukole bwene bweti notaddemu mulaba
tojera muno wa tolina bomunoonyeza yazze nakugamba sigandi gwomunoonyeza naye yazze nakola azze okubulira ABCD tuwale smart way tukola kino kiki ye ne tujja kula wendi kale nokkiriza nolinda ye takubidde ku kasimu takoze ekyo omuntu wange lingo era akakulumba osirika bo bajje ngamba mukasera ko bajje nakugamba kati kino kirina kino kya mugenzi kino bwe kino okufuna bina ka business ke twakola wano omu kubo yajja bokola batazze mulaye kulaga nti omu yanga business naye tabyogede ne kulika yoga ndi kino kibadde kike ne tujja kukola bwetu nti ye nenzikiriza nga ninda akole atukirize zene ngada alhamdulillah ekyo Mungu watu bwe yagira okuva we yajja paka kati tubale kale ayinza okuba yajjanga muganda afi yakatambulako emyezi nga 4 mu nyumba ye kasi mwaka gune emyezi 6 kati tubale omwaka gumu n'emyezi 8 okatoba omusubiramu abachetereza mu mwaka business neba ebadde yakatandika kuba kitegeeza muganda afi agenda okuvaawo nga capital ina abutaddewo buli kimu akikoze kino okubeerawo ng'oina ina kupushinga opushinza lwaki yajja n'akugamba muzeeyi business yagwa yagaana otambula oli yalina nnyini magezi oba nagamba muzeeyi business ekutteyo omutwalo guno kangu kuwe omugabo gwa mutabani wo gugendemu teyakomawo teyakomawo okubuulira ate kirungi kale sentu sebyangu sebo ngabo bitunuulira era kubanze nano egyo mikwano yali akolo wayi ndoza zali ennaku nga 2 yali agenda kundagamba kuba yajja nangamba taata twayimirira mu lujja taata nti enkya mu wiiki eri yalagenda Sweden nino walinga obutunze bwange nve ngende mu America ngenda kukolekera ebintu byange bya bizinesi ng'obikola ki ng'obikwasaganya nja kulagana abantu bakola ki ne mugamba nno nti ku lw'omukaaga kusaana ngenda mu kyalo eri gye twazika nangamba ngugambe nja kujja engeri gye mumanyi abeera bw'atya dde nadde eri nengamba omwana ono enalaba ziweze essaawa 3 nja kgenda mu kyalo ate yeetayagala kola kati olw'omukaaga ekiro nakola ki ziwera essaawa 2 ng'avudde ne essaawa 2:45 nti wuno bamukubye amasasi epulogulaamu yo neekola ki neefiiraawo mwalina pulogulaamu twalina pulogulaamu naye teri kyeyalinga abeerawo nakyo n'atajja ejja kulinga dakiika 2 ng'atuuse wano n'ambuulya taata ngenda wawulira yali anjagala nga wawulira egambye pulogulaamu enjizaayo nyinza n'okukkalira amaziga naye n'ositekane nga teri osirika nga akubuulira kino yalina mikwano kumanya yalina mikwano gye wano nalabanga wano bamuwanga egyo mikwano nga bamuwa embuzi bamuwa ekipiri abireeta bwataata buli kye bamukwasanga nkubuuliza abamanyi abanene yagendanga muguna embuzi gino ogulaba agi leeta kiri kino sipiidi ng'agireeta wataata olaba isima okumanya yalina emikwano gye wano ku baasi patedde munaku buliza bamuwanga keeke nga 10 abeeroze yaziryanga yazitwanga dakiika 2 agamba zivuge zireete waka ku birthday ne keeke nkubuulira n'olaba asomba n'obuuza bamaka ga buli kimu nga sipiidi nga mala kutuuka wano so programu olinga ndagambu za stoppinga obonako muganda waffe yatuva mu maaso ebyo byonna awo kasita omuntu afa kyayi kano bagigaddewo yeeyo ng'obiteera awo embeera eno muzeeyi ya social media gye tutambuliramu vidiyo za muganda waffe bazikomyawo nga ggwe taata wooziraba tezikuleetera buzibu wabula olina pressure mwattu zinkosa naye nsaba nnyo Katonda angumye olw'ensonga omanyi omuntu okulya eddoboozi ng'ayogera buli kiseera n'ogamba neŋŋamba kino kiri ku maddi ate nga si nze nja okugamba nti nzigaleko omukutu so ng'ate bwe nali wano bajja ne bagamba ani agenda okutwala omukutu gwe guno tetugamba ku famire bonna bano baana bato ebyo bitufina kyo bikola ki tetubitegeera tubikola ki mumanya pulogulaamu zammwe
ne wano oba okyali awo ogenda okumulaba nga ayogedde ng'ate kyayogedde ddala kye kibaddewo n'obuuza kino omwana nga yalina obwongo nange neewuunya nga kyayogedde ate kyekikola ki kyekiriwo era n'oguma bikuleetera muli mu mutima n'owulira nga pulesa erinnye ate oluvannyuma nekka erinnya lwakuba ekinyamanzi ebiseera bisinga mbeera ku ddagala lyange era wendaba ekizibu mbasaagadde sikalaba nnyo nga nsiri embajagadde era siterya nnyo ogenda buli wogenda omulaba n'osirika n'omulaba nga tolina kyakikolera mbeera eyo ndaba time gye wali badde weerabiriramu ate ne baleeta akalala sikiwa nti kirikoma kubanga ekiseera kijja buto buli bwaleeta kano ate waliwo gandi oba kazze kali wano waka buli akagudde oba kagudde kwani otegeera ogenda kakomyewo naawe wali erabiridde ogamba nno kamwerabire noddamu n'ojjukira buto olaba mugenzi kyo Mungu yamuwa waliwo byayogera n'obitunuulira nze natunuulira yagamba wano yagamba temulaba oyo gundi minisita w'abavubuka mulaba mugonvu agonde ne kabaka naye olaba asobola n'okufuna obwa minisita ate yabufuna era ne bakakomya ndowooza omufuna eka buli kino yalinanga ayogera bigenda bikola ki omukolo gwa desire gwabaddewo ndowooza olaba byayogera kale kitegeeza okosebwa naye wakireka kati ate gamba olina obutunulira ennyo n'owaweera n'osirika n'osekamu nti ulira musajja wange ebigambo byafulumyamu naye ng'ate yafa dda yaggwayo dda ebiseera bye yali ku social media okwo taata tewatuukako ekiseera n'otyamu ebintu bye yali ayogeranga bwe yabeererako yalinga ajjano n'adduka n'agenda sipiidi naye ng'ate ebiseera bisinga nze sitera nnyo okgendayo naye ng'ate ye bwe bibeerayo ng'akitwala nti nze sibikoze eki sibirabye ng'agamba bato bi taata temumugamba abamanyi bano olwo ekiseera babeera ku social media taata temugamba so ng'ate nze mbikoze eki ne bambuuza omwana ono mugambeko gwe tolaba nti ayiseewo ne mugamba kati nsobola omugamba ne kati nafuuka ate mwana kati ate yeye mukulu yantwala onfuna nali nga n'ow'omukonti omugende bwereere takukkiriza kati ate yalinga taata ndowooza onfuna nga taati bwebiveeko buli kimu kyonna nkyesobola kiba kino saagala okikole okiyingiremu ndowooza onfuna ekyo ng'akuggalira mangu nnyo wano nno ng'oyogedde bubi wano naga taata saagala oyingiremu ebyo biveeko bino bindekitegeeza yagobamu ebyo ebintu naga wano professional y'okwogera muzeeyi Jason wano wonku nsobolawo olaba yatuuka nga taata nawe bankutte taga tojja wendi we bankwatidde birekenze era nja kujonze nkubuulira ate nkulime omufuba muwayirize kati n'omutta yakwewazanga nnyo okuyingira mu bintu naye ng'ekikwalaga kugamba muzeeyi musinde muzeeyi kiriwo ekiti ng'alina okimbuulira ntuuse wano nva wano olaba olunaku olumu nali kale simuliko nalimba nga nti ono mwana muzadde buzaazi naye amagezi naye nga ndowooza nnima nga taata nva wa pulezidenti kunze gy'oba nti yesirimba okulumaya nvuddeyo okumulaba nga era omulamu kwolwo lwe yavaayo ntuuse yasuukira waako emitwalo 3 gaagano ogenda ogula enku yajja ne kepusi ng'akoze eki naye naye ndowooza nti alima naye nga takola ki obulamu bwa nti buli kye yakutambuzangako ng'owulira buli gye yagendanga ajja n'ambuulira oba yali anjagala nnyo era owulira ngenda wamutabuliki ye ekyo okwagala okwali wala ekyo ekigambo mutabuliki kyali tekimuva mu kamwa koko kwali wala bambi Mungu amusaasire gyali eyo olugendo si lwangu enjogera gy'oyogeramu oba olaga mbu pulaani ze ezimu yazikugambanga n'emikwano gye kitegeeza egimu yagigambanga pulaani ze oba tebazituukiriza pulaani za muganda waffe okubeera nga tebayagala tebajja bwe bamanya businza kumanya kubanga boolaba myaka gye nga nsinga kweberera bano kati nga sijjaku naye mulimu ezimu ze zaali zikola kati nga kampuni ya langi
already yali agenda okuvaawo nga already etambuddeko emyezi egiwera ng'era eri mu kukola ng'era n'emirimu kati emirimu gye baabuukingako awo nga akyali ku dduniya kuno percentage ye baagikuwa muzeeyi nzabo kulanga bonna be yalinga akola nabo kasita ono taani yafa yesi namanya gye yali kubanga yandaga nga gyaba kabebeeri gundi certificate ye ey'okufuna akola langi byonna mbirina nakati yabireeta byonna naye nagamba bizinesi ze nti olaba bali bazisirikidde be bamanyi ate naye mutabani yabaddeyo ti sirina kye njazaagalako afudde eyo oba bafunye oba tebafunye oba bampa oba tebaseetaaga byonna ebyo n'embita era siyinza kubirumbaga nabita osalawo beesonyiwe babyabwe ayagala okujja okubuuzaako bubuuze naye tajja kuŋŋamba ate owange ono kampuni mutabani we yagiggulawo ate buno twagala njagala pasente gye bubamu ebyo naga nti oli afudde ajja okujja agambe kampuni eno eya langi muzeeyi engeri tegiggulawo ate agenda okuvaawo nga tufunyeyo omulimu gwa miliyoni 5 kati entemaatema yaffe yali nti bwe tukozesaako wafikkawo ebbiri ezo esigalawo yali wakufunako akakadde kati akakadde ako kakajja ewuwo weereere twagamba baleke n'obeeyiye kuba nagamba oneebeyingizaamu nange mbeere nga anyalamu sheya mu kampuni eri kubanga afunamu ewate wanaakola eri amanyanga najja ate nange ne bajja n'ennyuma ne bagintwalako ebyo byandira nga kampuni oba yeesekyakutiisa ekyo kampuni seetaaga kugimanya kigiriko si kujja kuba nnyumba kifaananyi olaba kampuni basaba looni babbye sente babadde kusiiga kalinayo lyonna ewedde sente baziriddewakyalumira kyokka eno yo gye balikuba ekifaananyi kyamutwalemu ennyumba osigale mubakonzaawo ko byesonyiwa yensonga lwaki ebimu wasalawo muzeeyi osirikire osalewo gwe olabe ebirabe babeere mu byabwe nawe obeere mu bulamu obwo kati obulamu buli butya muzeeyi kati bulamu si bwangu alhamdulillah bwe obulamu ndi mulamu naye nga si bwangu olabanga kintu kyotwala kufiirwa mwana ng'ate nawe obadde omweyagaliramu olinamu essuubi nti ajja kuntuusa wano gwe bwe nkubuulira kijja kulimba ku pulogulaamu gye twalina oyinza n'okuga nti ono muzeeyi wandibadde oga nti kale kamuyambe ku kino kubanga nali olaba ne bwe nkufulumyako sigamba kale gandi yandikyogere naye noga nti nfulumyeko olabe ki kyali agenda okukola nali ngenda kukola bweni ti tugenda kuteekako amabaati nafuna onyuma naye bwere ye mwennyini nga agenda mu roofing osasuleyo ssente ngenda kukola bwene kati ebyo owulira nga bikunyiga muli nga nkozeete naye noga sinnya gwe nja kikabye kansibiti nkubuulira waliwo kyosikiriza okwangwa mangu ngenda byo bya dakiika 15 omumanyi ngenda kati wano onampisa bakyali ono essimu neevuga naye nga pulogulaamu zaali nnyingi zonna zaafu zaali nnyingi naye kati ng'omusajja ate oteekwa okuba nnyo oli mukiza n'oguma Mungu watu bwe yagera nti akangume kino ajja nga akimpisaamu n'oguma buli kimugamba ekwata Katonda ogenda okulaba nga awadde awazibu oluusi oyiseewo mpola mpola oba tojja kubeerawo nkabira gundi nkabira bangi era nga nze omu nakivumirira abaddeyo ne boogera ekigambo kino kyenyenda okwogera baddeyo ne bagamba Mutabuliki abeesizza obugumu bungi alinga abadde akisuubira ng'omwana w'essaawa yonna ajja mmuvaako oli akulimba tolina ky'osuubira naye kyonna obugumu bwonna kwesiga Katonda bw'obanga otya abuwa nti oyo yakutonda nze obulamu bwange bwembeera wano manya era mwebaza kuba kati emyaka gyammaziza naye namanya sinza omwana namwewa Katonda yamumpa kyokka kumumpa kwe nakumanya nti yamugerera akyalina mu lubuto nti ennaku bwe ziti ajja kuwangala bw'ati ajja kunywa cyayi bw'ati ajja kukoogera bino eganda kino na bwe kino yena nakimanya ennaku z'omwezi bwe ziti ajja kubanga takola taliwo kati ekyo bwe yafa saakiwuliranga ekipya kasi ekigambo kufa kibeerawo namanya nti kati naguma muli mu mutima gwange Allah bw'ato bwageze era ate nga sibwa naye ng'ate yakigera dda naye singa nalinga omuntu omulala omusajja oyenjebeka n'ogweri naye naguma mu mutima nomanya kino tekisoose
ate nga Katonda abantu kiraba n'amaaso naye nga ye yakigera dda nti ye nteekateeka ye kati wogiwakanya omanya nti olabye nteekateeka za tolina ngeri gy'osobola ziwakanyamu ye Mungu watu waaba asazeewo kwe kuguma kwe kusanga nafuna obuvumu omulala yandigambye nti njagadde bwereere Katonda kyaba asazeewo n'okukkiriza nti bw'atyo ye nteekateeka ye n'omwebaza ekyo kyaba akugeredde kuba atagera kibi. Ekitegeeza muzeeyi w'ofuna chance ne wabaawo engeri gye basobola ostopingamu obutambi buno okyebaza Mungu. Omanyi bukosa owulira buzibu ogenda owulira oba oli n'olaba oba oli wano ne waleeta kano oba oli wano owulirayo kati bakuffe owulira eddoboozi nga akola ki ng'ayogera ate eri obukambwe bw'amaanyi owulira nga owulira muli nga kikunyiga nga tolina kyakukola tolina kyojja kisitopingamu. Naye Mungu singa asobola nteekateeka n'agikola neweerabye noga nti ekyo nkyerabidde nkikoze eki nekikusigala gwe olwolumu okirowoozaako yesi yagenda naye wano buli lunaku n'obwogenda kati kusimira okyekino ojja mulanga kwali ayogera. Ate omupiira gwakomawa muzeeyi kuba ogwo omupiira naguliko nange nze omu ku baazannya oba mwazannya era mwaba mumanyire gwakoma baatuyita naffe nze naffe baatuyita buyisi twetabe mu tonamenti ne batugamba bajja wano ewaka ne bakusaba bategeke tonamenti eyo. Ogwo omupiira okujja okunsaba si yali ensonga nze nabagamba banne yesi muteeka kale mwagala muteeka omupiira naye nze ate nze nina ekinuma ng'omuntu nze mbadde njagala nti kiki ko nze mutabani wange nti yalina eri mu kyalo wali wetwaziika omuzikiti ng'alina okugumaliriza ebyetaagisaako naye ogenda wali nakobo nti tofaayo wano tutuuke omupiira guno nti tugenda kusala amagezi nga tulibayo kyetukola ki tetukuyamba kuzigaaliwo nkubuulira amazima obeeko kyokola ki omupiira gwe wagula ogwako musaagala kwogera bingi nze bwe ngumanyire bwe gwakomera tuddeko emabega katono tonamenti eno okutandika okubeerawo we baakutuukirira baakunyonyola pulaaniza gwe n'obagamba nze kyenjagala kyoyagala okutuukiriza ekirooto kya muganda waffe tukumale kiri tugende tuzimbe wali omuziki tumalirize si guzimba gwali gumaliriza n'obugogwa gwali kumaliriza just okukolako siringi okukolako olubalaza n'okuteekako tanka munda kyokka kubanga ya pulogulaamu ebaye nga bwe yakola ki tugimalirize ebisigale tubikole ate tufaayo wali tugenda kukola ki omupiira guli tugateeka omupiira batyo bwe baŋŋamba era n'obabuuza kyekyaliwo ekigendererwa kine nalabira bwebityo bwe byali nga bwewabiraba ogwaggwa ebaawo omupiira yo gwaggwa idea eyo giwabawa baagituukiriza andi ngenzi nze n'omupiira guwedde oba naye waliyo nazannya netukomawo ne guba nga ukoze eki kyaggwera ku mupiira kozi nalabayo ku bantu abo nalabayo Bebe Cool yaliwo full figure n'omulala awo baaliyo abo bonna bo baaliwo ne abo abamawulire twaliwo abo baŋŋamba tugenda kujja tukulabeko obanda birawo ku mupiira obanda ku mupiira buli omu yagamba ngenda kujja nkulabeko tuwale muganda waffe yafa tayimu paka ku omupiira awo makati bali tebajjangako ogambye ku mupiira nkunyumizaamu gw'oŋŋambye gw'ombuuza eby'omupiira ngenda baŋŋamba tujja kujja tukulabeko mikwano gye abamu awo era awo byakoma n'omupiira we gwakola ki era nawe we gwakoma ogamba byakoma bakugamba okujja okulaba tebajja bajja beteekateeka bajja kujja banda era kitegeeza inshallah obalinze ninze wano oli mu kkubo obeetegekedde balinze obatuukira naye nga tuwezezza omwaka omupiira guno muganda nga teguweza omwaka mukyanga tumala omupiira ogwo nze
omwaka mulambe okyalinze ate kati bwe balina enteekateeka yaabwe kati oyinza ogibeerako buli muntu agaa nti kujja basi n'osirika era kasi obulamu bubeerawo olinda oba kasi obeera ng'okyali mulamu ogambe basi ojja kuba olwo tusisinkagane. Kitegeeza omupiira ekirooto kyo tekyatuukirira ky'oli oyagala okukolera mutabani bw'obabuuza ekyali kijja kulimba era n'obuuza ne bakuyitira eŋŋamba gundi yaŋŋamba ono yagabwa ati taata ono kyoyaga nti kiwedde kigenda kutambula saalako n'omuntu n'omu sibalimba ate siwayiriza naye nga tosobola waayiriza gw'omuzikiti guli ku kikati era nga bwe gwali bwe guli muganda waffe we yaguleka kyeyali alina okwongerako ekyongerebwangako ne tageti y'omupiira ko omupiira ogwo naye nze idea gy'wali oleese ennungi kuba tubala ssente ezaagenda mu mupiira ogwo zali zisobola okukola kiri kino olimanya nti ndowooza onfune n'olaba nga ye nga ate nga ye yafunamu sikulimba kyo yali yafunamu yo yali tageti yange nga kaŋŋende era nali nninda kulwenga kandabe kyengwe ngenda okutandikira era nti njagula tankole wano musime tukuteekeko olubalaza tukole mangu finishing gubeere nga gwego empeera zibeemu zikole kuba njama zivudde eri mikwano gye bwereere awo byakoma. Nekineewuunyisa abasinga abali ku ttiimu yotegeka omupiira basiraamu ate ekyo obusiraamu okiggaana muntu ye kubeerawo kwetegekera bibye ati bamanyi gundi bamanyi saddaaka eyo saddaaka eyo bagimanyi esigala ekulukuta ye mugenzi yafunamu naye bonna abali kakiiko k'okutegeka basiraamu ekitegeeza ekirowoozo kyewabawa nze kinnabawa 224 tulimu 225 omwaka guba guweze bali mu kkubo bajja emijoozi twali ttiimu eziwera 10 buli ttiimu yalina omujoozi emidaali baagabira emidaali ya ttiimu 3 ogattako ekikopo ekisaawe abasawo abaaliwo amazzi ebidongo tenti tokiraba nti singa kyandibadde kikoze singa bakwa nti olaba nze nagamba sirina nnyo sinoonya kyafuna naye noonya oli yafunamu mpeera singa basituka bokanogape tuleke tutandise wano basime omusingi wano ku lubalaza balongoose baguze ettanka balize eri munda bandowooza nfuna oyinza oga nti muzeeyi taata bayinza okulya njagaziwa naye y'omulala yalinga nti katukubaddeko ono supervisor genda tulabe otaddewo singa bali bagamba mutabuliike yo tetumwesi bo balitaddeko omuntu ayinza okuteeka mu nsi ye nga nti obubaka buno tufunye tugende wali ono supervisor wawo ABC tukole kino nakino kyokukona kati muzeeyi anti kati tuya muzeeyi luddawo muzikiti we gwali mbu wali we twamuteeka wennyini gwali waka tugendewo guli waka tugendewo gwebulako ki bo bakwate ssente bagule gwe ekigendererwa kyo kyali kyagamba omuzikiti muganda wange ono mutabani wonze muganda wange ekirooto kye akituukiriza saddaaka eri asigale ngaafa bakyali mu kkubo bajja nga tumaliriza muzeeyi kikyoyinza okugamba tutandikire biri ebiti bisatu katusookeko kimu bubaka ki bw'oyinza okugamba abalina ebintu bya mutabani we abatabireeta nze mbadde nsaba ababiina bandyekubye mu mutima kale konna n'okajuma ekyo nekikola ki n'oba nti kino wanyi nkiwaddeyo ekyo kikoze eki ekyo ekiwedde kubanga nze siyinza kukwatuukiriza nti gundi nembadde nsaba oli wawe nga bayekubye mu mutima waddembe nti akamuli omulyango muggule ng'akireeta olwo ate bano abaasuubizanga nga huyo oŋŋambye waliwo abakuwandiisa amannya abaasuubiza bambasabira Katonda ate oba oli awo bajja kufuna bajje bakole ki batuukirize bakyali mu kuŋŋaanya bakyakuŋŋaanya naye mbasabira Katonda kekali keetaagisa okuweerera baganda baffe kyali kyabwe sinze nabasaba kyali kyabwe nti kino kye tugenda okukola omugenzi kyadde wano nti
tugenda muyamba katweteme ekyo waba byabadde akolako nti tugenda bikolako byakomaawo. Olupapula ono lwe bawandiikako baalukulekera bagenda nabo bagenda nabyo nti kati afunye amanyi nze baazirya ezo baazirya dda. Wabanga engeri gyonyongeddemu mbu omuntu eyajja w'amaanyi n'akuwandiisa amannya n'osayininga nako, nze kasente kaali kadda. Uganda yaffe ogimanyi bulungi engeri gye batambuzaamu ebintu. Uganda ebyo si byangu. Omuntu ddala gw'otunuulira ne weesiga n'ogamba eyo naga nti wayi kale omaliriza weewuunyiza kantobe n'abaana mpola mpola ndabe Mungu wanansobozesa we naabakomi. nze olinganda gamba weewuunya dduniya kuba ekyatuukawo wali tekikutuukanga. Teyaki ekintuukangako. Olaba ekyajja owuza mangu agwewulira omuntu gwoba nene wegedde naye n'owulira ti gw'opulaninga nkyagenda mu kyalo naye ate kibaddewo ate mwatu weewuunya. Era olaba ku ssimu kuno nali ndi ku ssimu okuva ku ssaawa 2 nkuddiza nange akatambi ssaawa 2 njogera banjo ndi ku TikTok ndaba neŋŋamba Hajjati tawa omwana ono wano era mulimu nga yayogedde bubi bino anaayita wano anaasukka wano nga ndaba 2 anaawo nenzijjako essimu mbiko wankole bana akateekako bwe nti wansi okutunga 245 nga tulaba amasimu ga nti wange isima bamukoze eki bamusi nganula ku TV bwe nti sima gwenda mbankyanga nti kankubire mutowe ali mu America yate musinde bangenda okukwata essimu nga teyakuba taata baba bamusi naye Katonda yangumya ng'era omuntu alina mukwano gwange ali awo mangi atambula bwe nti bano abato bangoberera nga balowooza toba taata gujja mangu ogwo akute eddalo abadde ekini agenda kukola ki naye sowa nayina wulira waliwo wano omusabe yasooka nga sooka mangu omira empeekezo ezapula nenzimiramu naye mpita bwe nti neŋŋenda manju era eri omukwano gwange nemugamba mutabani we bamukoze abuna agenda okulya nga nesituesa empede nenkomo natuula eno mbuza mutundu byane netuula obudde ne bukola ki nze obulumi obwo bwayitamu bwali bw'amaanyi ku ssaawa eyo bwali bw'amaanyi obuyinza obutabulojja naye omuntu gwakasembayo okwogera naye mupulaninga zonna zirina zikubudde mugenda kukola buli kintu muzimanyi bulungi era kyobola ndoza abantu letaganye muno ateekako insha Allah naye twaliwo awo ngusi tukola program ngenda kukola buli kimu njala kino ogenda kusiga mu bizinesi zange ngenda Sweden ndiwaningwe obutuuze bwange ngwetu ngende mu America kumbe wapi yenga akola ki enkyagenda naye nga amaze okuwa plani ze kati ngenda soka ngende eri obutuuze bwange mbuzi obupya male ngende mu America nve nkole ki nkomewo wano nkwasaganye tilaba yate no bambi yali yesunga nnyo na wano mu kulonda ngenda kukola bwene bwene nolaba baga kyota nakyo tekyunga ate ekyo buli akibaddeko njana kwesimbawo bino byonna banijja ku olunaku lwo niyo yali agirina ate omanyi balinga banga olunaku okuba bana nalaba balinga batambula ogenda eggula osime balinga bagendanga ne bebekulu nga mukwano gwennyo naye mu kalulu nga ne bazunga ne bagenda eri naye nalabe waliwo omala ebiseera n'ozunga obeera mu kibiina naye nga ozungira mu kibiina tekiyinza nako ekutunga n'oba ofudde ebyaddala kakati yete omulaba yalinga tatambula nga speed yaliwo nga oyinza nemuzanyisa oyogedde ku bebekulu ne ku mupiira si yakwasa kiri ekifaananyi ne bebekulu alikyali mu kubajja ye mukwano gwe nnyo anti ŋŋamba mubakugamba muno tujja naye yaŋŋamba naye nja kujja nkulabeko naye ali mu kkuba kyajja bwatyo bwe yaŋŋamba naye naye ajja kujja kyaawo mukwano gwe nze otugumizza nnyo mikwano gye gyonna
gwataze kale gwe wali ogenda nti muno tajje bonna ojja kulanga bakoze eki nga bazze insha Allah. N'ekibiina gye yatambuliranga kunoonya campaign kukola biki kuba twabirabanga. Ngero olumu omukulu nga jajja njagalayo ka interview tugenze mu campaign ate kati wiiki ejja wengenda okukomawo sooka olindeko. Awo bonna bye yanoonyeza akalulu ne bye yatambula nawo muzeeyi tebaddangamu kubako wano ku liiso. Wabula bambi kwokuba yali ayagala nnyo ekibiina kye ng'omumma kirala ekwokuba nkubuulya ekituufu kibiina kyo yali akyagala. Olaba n'engatto gye yayambala omulaba engatto gye yayambala nga tayinza ogikusambya olw'omutima guli gwe yali alina ijja kulimba okumanya yalinga akyagala nnyo okuyitiriza yajjanga wano nga n'agenda osaba abagenze gaba amatishati nze yandesanga n'amatishati agabaya n'omukaaga taata yambala gaagala ng'omutima gwe nga kino kyenjala kufaamini bo bajja onoolabani oli bw'aba afudde nekugambye kirungi ne weeyiiya nnyo ng'okyali mulamu ne weekolera bibyo goza si bangi balina be yalina mukwano gye ab'ekibiina wali abasinga abo gwebanga muli kibiina kyekimu gwe noolaba nga munnaagenze kiki ennyo kyo omutunuuliddeko era asigaddewo gamba nti alwadde bulwazi nemanya ekimutuuseeko accidentally bamusse osooka kuyamba bako nti omulwaziza ne afudde accidentally eki ekiddako ojjukiramu n'ogamba naye tubadde ba kibiina kyekimu ate abadde alinayo omuntu atamuva ku lulimi kuba wali tomuva ku lulimi ng'otandikira kugamba kuba obusobozi abantu bye yatambula nabo abo nsuubira babulina. Simanyi oba babulina kuba nze nalaba ngole nga ajja wano biseera ngende nzizeeno era yakugambanga nagamba mutabuliki kati leero ngenda ne gundi eri kwaga amanya ge yakumenyerako kati bakyali mu kkubo bajja subhanallah. Nze nga tumaliriza kigambo ekyo kyoyinza okugamba ffe abavubuka abagamba mbu ne wenkola ebyange ekyapa kange nenkitegeeze mukwano gwange jingiwu abeere nakyo. Nze leka kuteresa nnyo mukwano gwo nti mukwano gwo yes okukumira era naye asobola okukukyankalanyamu naye oba ng'ozadde abaana bo gwe mu baana bo lwaki tulondamu omu lwaki mu baana bo tulondamu omu kale kaabe omwana atali muyaayi oba omuntu omukulu mu booluganda kale kino kakitereke naye onookiwa mukwano gwo sinze naawe obanga obudde mu nsi okuggyako nga wamutwala oba mukwano gwo oba omututte mu baalooya newobeerawo noga nti onomuteresiza nga ate era n'otegeeza n'abaana bo naye si kirungi ate gw'okwase mukwano gwo kyokka oteekwa okiteekamu emitendera. Nze kulaba kyennandirabe ekisinga obulungi leka kiteeka nnyo mu mikwano gyo bwereere nabo balina ebizibu byabwe ate nabo bantu basobola okuwuguka okukyuka kyangu nze ennandirabye waninoonyeza kaabe mwalo teekabe mikwano naye nga n'omwana newankubadde ng'omwana ali awo naye nga omutaddeko ye ate yamaye yokuba taata yagira bwati kino kyapa nakino bakikwasa ono naye oli kati wabaye mukwano gwo yekka waddembe okusirika wadde ogenda kukola ate olina waddembe okusirika mukwano gwo era gwe yagamba nti gwe tomanyi nze mbadde ne era byayogerako by'omanyiiko ye byamanyi byenawe by'olina okumanya ŋambe kino kiri bwe kiri bwe kyali bwe kiti era kyolina okukkiriza naye tasobola kukumalirayo. Olwo ate bano bannaffe abatusuubiza mbu tugambe muganda nga bakwitani Yusufu kati tugaye nze ndi mukwano gwa Yusufu emugala Yusufu wenfanga buli kimu ekyange okimanyi abaana bange naga kyoba omanya basembu oli tuli baawamu woogwa wengwa uyo waŋŋambye dda akulimba togwawo abakulimba oyo Mungu abakusaasidde osanga omunoomu ebyaddala ate ng'olwo Katonda mwadde obukkiriza alina ennyuma ligamba ng'atya Katonda osanga omunoomu ng'alina omutima ogutya Katonda asobola okujjukiramu n'agamba muganda wange ono butwale ffenna wali yankaatiriza mbw abaana bange banerangako nnyo osanga omunoomu olinga nga muzeeyi
batono abasobola okujjukira ne bagamba naye no munnaffe yatuvudde mu maaso katuyambe ku baana be abo be batono bwe baba nga 10 osangamu 2 byaddala bwe baba 10 osangamu 2 ku 10 zembola bidono walaba mikwano gyalina obungi bwa okuva eno buli munsi yonna nyinza okulaga bakuba amasimu abayitirivu ennyo gyo mikwano gyo gyagima emiyitirivu ennyo naye kati tosobola kulabako kujjawo mpozi omu yekka gwe nagenda yatera okujja ano nandabako naye nga teyaliiwo nnyo nga si ye mukwano gwe nyize naye simiti ate mukwano gwe nolaba gwe mu bantu be yakulaga muno mikwano gyange nnyo oyo saamulaba okujja wate omulaba ku ssimu emunda gontono nkwava ono ate yejjayo yekka na yekka olwo bwe yagambanga mbu nfanfe buli omu waali misinde buli omu waali misinde tosobola mulaba sibalaba oba bakyajja nga we waŋŋa nti mashallah ebigambo byabisembayo muzeeyi sebo alhamdulillah nebaza Mungu eyakuwadde obulamu n'atukisa nga tuli balamu ate nammwe ne mujja ne musobola okunkyalirako ne tuwayaamu yesu ofunamu ekyogera nze muli nzijukiza mamawo era nebaza nnyo mwami Mungu mwattu abo bonna abagabiri abankwatira Kenya nabo sisobola beerabira mu kufa kw'omugenzi Samungu asula omusinga obulungi sobola boogera naye nga bonsaba nnyo Mungu abagaziiza ebyenfuna bo gye bali abagaziiza naye mutabani wange Mungu naye amukole ki amusaasire gyali ekitegeeza ye yakkiriza n'omuzaala nagaa kati kuva leero gwe taata wange nawe aba taliiwo akasimu akakuba ddala nagaa taata oli bulungi kyekiganye mbuulira naye njagala tufuneyo time muzeeyi inshallah osanga nja kukomawo tunyumyemu emulembe gw'ennaku zino nga gufuze zibiidi ffe abaana abavubuka ba Yusufu bawo babeera ku TikTok kusireyinga oba bayita b'okuzannya mulembe saati sigwe tukuliddemu sigwe tukuliddemu naye maama gwoguno simiina kumanya omwana abeera ku social media neyeyambula fedda nkuze sijja kulimba nga maama wange agamba omuwala tayambala mpa tateekamu kigere ate bambi tusaasi naye nga tasobola kigezaamu ate ffe tukuze nga tutula wansi tuliira wansi ku lwali batubegeza emmere n'akabudoozo nfuna naye baba leero tula ku meeza olaba n'okuva wano okutuuka bogenda wali namasuba akusaba ssente otambula n'ogenda mu kibuga n'ogula ekintu n'okomawo abakati bakola batya ssente wano akubeerako ssente ayagala ninya bodaboda njagala ssente abakati okuva wano paka namasuba alabanga wala nnyo n'omugamba nze ndinamula sijja kusobola ogwali mulembe gwammwe naye twalina omulembe omuyitirivu ejja kulimba kyekikuli omulembe guno muzeeyi gwowoolaba guno omulembe nsijja gwe oba luli omulembe guli bya buwanga buno byebigukuumiddeko buli muntu yalinanga nga asobola okukumira abaana we abaana mu kitundu kati tolaba nga omuzadde wano abaana wagenda wa neighbor amutwala nga taata we wadde buli omu wagenda ababeera taata we naye kankati guno omulembe buli baga nti oba buli mbuzi ku nkondo yayo omwana wa wano gwe noogeza n'okwata ku mwana wa wali nze ndowooza mirembe gavumenti yewadde abantu omwana takubwako n'okuba ku mwana w'oli tabbu era ne bakutwala oba omututte ku ssimu tikya n'amukubako omwana akuwabira tikyankubye olaba omwana awabira ne kitaawe so nga ate ffe buli omu yabeeranga taata wano ffenna taata ekitegeeza ku mulembe gwo taata nga osobola okuyitawo n'okola ekintu neiba n'akuba mu kibooko ddala era nga wano akutuma nti genda oyita amazzi ogandete so nga wawana ninga wawali kagali ke kasindiko kateeke naye owakankati omugamba owaayi gonzaala ninkolera kino agamba bano muzeeyi yammanyira akuvuma olaba agambirawo omuzeeyi tategeero tulaba abaana abawala nga balaba omukyala yenna oba omwami musajja afukamira n'akubuuza kati akutunuulira mukyamu nini kugodola akutamawa n'olanga olaba mabega bakati tobalaba babeera bwereere batambulira ddala bwereere abasajja omulembe gwammwe
ekyabakuuma omulimu gwa gwali mulungi nnyo olw'ensonga twali tugondera nga twalaba ffe bwatuteekanga twamalanga okulya emmere oba tetunnaba ssaawa 12 awo 11 eri ku kyoto nga tubeera awo maama atukoyeza koyirya ndowooza nfuna ekyo tuteekamu bw'olinnya tolinnya kusiga tojja kuwanvuwa musajja takomba ntamu ndowooza nfuna naye kati ntamu njesiikira ngikomba omwana ndowooza nfuna koyi yaggwawo dda etaliibo abakati abavubuka bajingi mu kukomba essofuliya gwe tojja kuwasa mukazi onoogira bwoti naye kati we tolaba obuzibu bwabeerawo omwana baamugambanga oyagala okuwasa akuze nti nga bagenda banoonya mwaka ga kasajja ge gali tugende awo balungi nfuna n'ojja ne bakunoonyeza n'okolaki naye kati wano ani gw'ogamba bano pick and play bebe tojja yo omwana gwasazeewo yeeyo tosobola munoonyeza omutandikirawo kati taata ndi mutabani we sobola kujja nekugamba ono gwe nafunye n'omungobya nogamba osimwagala bwoga nti mpiira bubwereere buli kyekyaliwo taata ono yojja okola naye kati simwagala sijja mumuwasa taata ayinza n'okuddamu ekigambo ekyo oba gweyagala mwewasize kati tunenyaani awo guno omulembe oba olamuzeeyi tulina kunenyaani fe abagulimu oba mmwe temututeeseteese tulina tukyalina we tubateekerateekera mwatusukkako ne mugenda mwatusukkako ne mudduka sipiri etagambika ekyo ekyawaggulu kyatabuka dda muzeeyi kyatabuka kati sijja kulima gwe tuula ensi olaba omuwala abasajja enviiri bazisibye amatu bagawumudde babeera nakutya buli kimu kyonna akyagala empale balansi oli waziraba ngaogakyalwadde ziri eno wansi buli kiseera omuntu akola damage gyateekamu gyogwawula emire abawala bokka buteete ayagala seesasa wansi seesaka buno buseesa tayinza wala bwakutama olaba mpale ndowooza mwezasibirangawa no ogukiseesa ennyo eno olina giteeka eno petwamalanga zino zibero bottom nabuno bukapayipo naye kati buno mulembe abalala olwokutama eno mugongo gwonna gulaba tolina nakyolaba obalaba embeera tasobola ate mwattu kati bafuna buno obumpi akambala bwatambula kabeera kesi nasika ze wansi nobuuza wakambadde kakati atuusika ki olwadde wakambadde kampi naye buli bwotambula nosika nakwata ensawo abatula emotoka alina ensawo giteeka wano olwabike bayita bwereere era tolaba mmwe era nze basaasira abavubuka muli ku mulembe obuzibu gwe tokyasobola kuzaala baana babeera 5 ba 10 olina kuzaala 2 oba omuwala nze nzaala omu nzaala 2 amabere gagenda kugwa tayagala kumuyonsa muwakyakunywa bewakole ani gwogenda omulembe guno tasobola kukuyonsa mwana myaka 2 tasobola muteeka ku bbeere neve twayokanga bbeere n'olisaba n'olaba olinga maama bbeere ani asaba omwana paka ku myaka ng'ena 3 omwana ayogerawo maama bbeere nagwe nali musirya nayonka ngolaba kati abakati baba amata gambuzi kati tokiraba ndowooza olaba obwongo tasobola kuyenka myaka 2 bamuwa amata gambuzi omuwala yalabika nti ebbeere efitya yegenda kuba ebbeere ligenda kyagala ligwe kale olaba nga embeera egyo simanyi mungu tulabe nnyo atusaase naye nga gye tugendamu byamaanyi wetuli twali badde tukolerera abaana kuteekateeka baana basobola okubeera obulungi okusobola okuyita mu nsi eno nkubuulira omwana osobola omugambako naye kati buli mwana afuuka kiwagi gwe tokyayinza kugamba ku muwala nga gw'omuzaala kitegeeza abaana tetubateeseteese tubateekerateekera just kuyita mu masanyu ga nsi ekyo ate nga wabaona omulembe gubazikiriza omulembe lwe gubamala ogubatwala agwa tolaba omwana atambula ne mama we nga bonna bali mu kamini n'otunuulira omwana ani azaala ani fenna abasajja kalekaleko kuba biseera bisinga twebeeramu mpale naye abawala ku mulembe nosanga omuwala omusajja gw'alina talina njawulo na taata we maama afunyeyo n'ono nga bonna benkana kale emanyi mulembezi manyi ate nga ndabanga ogweyongera okufa okwononeka bakati lwabantu olaba ebiseera bino tetwabeerawo nga buli muntu ebigambo babibikako bakola naye kalaba bakola
ne bakola utawulira abantu bakola ne bakola nti n'ebimansulo gwe n'ozina amazina ng'ozina mu bbanga ng'ogamba nti waliga oba ozina weeyambudde okola kijja ensi akasembe muzeeyi mbadde ne muganda wange oyo jingiwo nga tujja n'ambuuza akabuuzo era mbadde njagala nkabuuze gwe mukadde wange ansinga obukulu mbu bwe muba mukola ebintu n'ogula amataka n'ozimba amayumba n'okola ki gw'ogamba nkolerera baana w'ova mu bulamu buno Mungu n'akugerera n'ovaamu omwana n'atandika okutunda ate nga batugamba lwaki otunda ebintu bya kitaawo kati ye yeebuuza waŋŋambye taata bulijjo abeerawo ng'agamba akolerera baana bange kati abaana nze kennyini nze abyetundira lwaki mutunenya nga tutunze ebintu byammwe ng'ate mwabikolerera ffe anti twagala nnyo mwattu twali twagala nnyo ebintu ebyo bibeerewo namwe bisobole obakwatirira mulekawo tulekawo omusinga namwe mulekawo omukulu naye kati olw'ensonga olw'abaana tetubateeseteese tubalese kati tosobola kugamba ku mwana kati weŋŋamba nti nkolerera abaana bange kyokka nja kubeera n'abaana nga nzadde abaana 10 so kati abasatu bo bategeera bulungi nnyo bo mbateesesa bampaluseeko bagaanye kati nze bwe nfa bali nga bakijjanya bano tuteekwa okukola twagala kutunda tugabane ndowooza wulira kakati mu abasatu abandibadde bawulira omulawe gwa muzeeyi kiki yagamba tuteeketeekere tujja kutambula babaawo abakyali abato tubaweerere bakole bati bano tubakkiriza baga nteri kwe kwetema kwe kwetema olaba otaweeruva naye olwamugamba kisingako nti tugabane olwo biwedde bigenze so ng'ate musajja twabonyebonye nammwe tatadde mu ngato takoze ati buli kamwaka ateekerateekera baana mubeere obulungi naye gwa temusobola beeyagaliramu kuba omulembe gw'ennaku zino bw'oyita ewantu ng'ennyumba weeri awo olaba ettaka ddene ennyumba olaba mbu yadda kyetugamba mukadde wawo tannafa kuba bwe waafiira waati abaana kyetusooka kutunda kugabana kugamba olaba n'obanga okyali ku kitanda bakugamba ekyapa taata kiruliddawa tobola muntu agezaako okiteeka taata ng'okyali ku kitanda okyali ku kitanda oba akugamba okugamba nze mbalayo n'okukola nsaliraako awange oli mulwadde niyagala nze nina ndi musajja mukulu nina n'omulirwanange we ali awo kumpi niye abano baga nti taata olufa oyeza ennyumba oyo omukyala azivaamu ono tumutema ekintu tutwala kino ndowooza omufuna bo kye balowooza tebasaba awone naye bawooza afa ddi omulembe gwaffe guno twesunga bakitaffe bafa ddi tusobole okugabana abaana bonna obulumi bwonna bwentu batata bintu kati nno tuwasa abakazi ab'enjawulo eno saasiraku abasiraamu bonna bakola abakazi nga balina maama nze mbalina mubalabaawo nze n'okutwala n'ogamba kikamba abaana oli omukazi agamba nyamba nze nakuyamba atya nyingire mu baana naye bajja kuntemeramu naawe oba otya nze gwalekedde ebyobusika bwe naye abaana tolina kyotugamba naawe olina obbita so nga ate bambi olumala okugabana nze mbala bangi waliwo abamukoddemu waabwe bwana olwapa n'alekawo omukuza muntu n'abisigaza abandi namugamba tukuze ekyo kimala ne bagula emotoka ne bafuna ssente mu dollars ne bagula emotoka gabakubye bavuddemu balagadde bukasi bonna bafudde baweddewo abataayonoona bokka be baliwo be balina kati bibalaga be balina naye mbu n'abakuza babbinye ebintu byaffe ati uvuge nti babyeddiza anti kakati ate gwe omumanya wakibwamu kiki yeesigaliza naye afuneko entandikwa oba nammwe mugenda kwonoona abaana kati ye ogenda mugamba ki mulembe mufugo ate naye aba ayagala era naye oba omulese wabanga talinaamu imaani bulungi yaga nti nze naye muntemereko wano nze nkumi nga naye wamanya nti wano jafuna miliyoni 15 atandikirwako mumutunde emu mumanye ebidongo byasukka oba ku mulembe gwabwe byo byaliwo ate watu abantu abateekangawo ka leediyo ne banyoolako n'owulira mawulire gaggwako ate no mawulire na birango oyinza n'okwogera nga taata awulira mawulire oba birango byokka bwalingawo busimbu ssanyu jjako era oli akasirise biwedde tekoogera kintu kirala mawulire na birango nga genda weebaka naye abenaku zino abuuza basula mu kikeesa kiriwani kikeesa kyagundi kyaggulawo sando baala kyekwata twakikubye gwe tuukaawo genda munaku bakeesa buli lunaku beebakadde naye kati bakaabo sente bazijjawa wabula kyo anti oluzifuna ati nga zitwala mu bbaala ku makyanga ate ga sente zibuzi kale si byawo nga woowulira siminga egyoyinza kuddayo kubanga kati
baga kakyamame tokyayinza kagolola tokyayinza kuzzaayo baana w'ogamba omwana nti nze mbaddewo bannange nti singa mbanyumiza gye nvuddewo nsuze wansi nga nsula ku pasikalamu na bitanda bisite naye kakati mmwe osula walungi suuka buli kimu kyonna naye okugambako nti omuntu ate kukola bw'otyo osobola okufuna nawe amaka aga taata ebyo byali byammwe bw'omugaa taata ntubane tulabye ku mbeera eno esinga bwekyo nti taata mwe butiitizi oli mukadde ffe tuleke bavubuka tukola endowooza naye oyinza mugamba nkubuulira kati bwe ate bwewulira nti guno omulembe omuto omugigi gw'amaanyi mayitirivu kyobola nti obuzibu tebuggwawo ogaana omuvubuka nti ojja kukola kino zimba gwe takumanyi nako ye muveeko gw'oba otya kufa oba ofa ti ebyo tobimubuulira abo b'omulembe toguyita olaba n'omwana yakkambuwalira taata zinga n'atambula n'agenda naga taata oba nzaalulukuka naye nze byonna kati okyaddira omwana omuwala omugende wuno omusajja mumuleetedde uno yakutwala omugjawa naye wali omwana nga tabeera ku lujjana n'omukkirizako n'abeerako sawa yakubye etuuse nga akaaba bw'abayima nga n'okaaba ojja kgenda ndowooza ate bafumbiddwa nga babateeka kagaali bamusibye ne kadaali ne bawalula ku kagaali ne bamutwala leetuuka leeta omuteeke benkugenda nti olaba luli bali leeta akagaali omuteekeko omutwala mu kagaali ye omuleeta newamuvubuka ng'oyo omumuleetera ng'omuleeta akagaali omulesiza otya omufunidde oliga oba owasa eri tokisoboka ye alina kwerunda gw'abayagadde ye mulungi gw'amanyi naye nza muzeeyi akaddeko kale nange neyanzize baneesanyuse nnyo nange nsaba katonda abempeera obulamu obulungi muno okunsulira ku muntu akatugende tuywayeemu naye kaba katono basi naye nga era tukoze eki tuwayiza soba Allah atuweemu ekirungi otusobezza naffe tuli bantu Allah nsaba atowoze emitima gy'abo abaasuubiza nga mukadde waffe si ye yabasaba mwabajja ne tugaa tugenda kukola kino ne kino nsaba Mungu akakkanye emitima gyammwe mutuukirize kye mwasuubiza amiina ndaba kyekiba kisinga amiina kyekisinga obulungi si gwe yabasaba bo bwe bajja ne bagamba muzeeyi engeri mutabani wo gye tubadde mukwano gwe tubadde twagala kukwatirako kino ne kino engeri gye wali oyagalamu omuzikiti guzimbibwe kasooke tusambe guno omupiira tujja gendeyo tuzimbe omwaka guweze bakyali mu kubo bajja tusaba Allah agonze emitima gyabwe oba mulimu abantu abalina ssente naye nga mitima tuba katusooke emitima Mungu abagonze emitima niyanza muzeeyi tusinkane omulundi omulala jingi oyo abadde ku kamera masha Allah tujja kukomawo maaso eyo Allah ng'asazeewo tunyumyemu ne muzeeyo n'atubuulire omulembe gwabwe bo bakyakalanga batya ogwalo nga twevuga sipiidi empale we muzeeyi atugambye bo asibiranga eno ffe twagala zisiba eno ng'oyinza olowooza talina nagigenzeemu mubeere bulungi mweraba